yala era kino nkyetonda nja kimwetondera yadde nze nadde sala bintu ebyo kujja eno yalinya neyeteekamu katipiika 5 najja n'abeera awo mu city nga ndi ku university awo wali osuubiza omuwaako ye namugamba tusisinkane mu kifo nga waliwo abantu yayagala watali bantu oli musiru mukunja oli mwana muto kiweesiriwazi kati saimo ne kadoga akamu katulemyo gwani agamba nti akaboozi kaba kakuzaala buli kaseera gwe ono temumugamba mazima kale mukazi azze mu kamera akuswaziza ola sex of sex waki towa mukazi sex Simon nabona nnyo n'abakazi kambeere no ne King Shiba 5 nina ensonga zange Simon jashiba mugaboozi go jashiba omukazi ayagala sex just nze Simon let me for the telling you the truth abantu banvuma ne yagala ekyo kivubuka n'omulaba alinga ategeera naye omuvubuka tategeera abeera na mulalu gwe yeesibyeko boy nina enso njagala ekintu ekimpummuza natu nejasi nawe ntegeera nti wemba ngambye nti tetumiitinga mu kifo okuva we nagira singa obadde ng'omuntu alina obuvunanyizibwa singa okiwa miitinga ku bintu byonna byenkukoledde anti okumiitinga Lozi omulundi ogwasooka lwe walinnya n'ova mu kyalo n'ojja e Kampala nali ngenda ku miitinga enkuba n'etonnya mukwano okijjukira nimba oba kyenjogera kituufu enkuba ye yannemesa okulaba nali sirinaawo zugu nga ninakozesa boda 5 deni noddayo mu kyalo kanjogereko ne jjajja kuba jjajja batancaliddeko wano anti kati era jjajja oba olina omubuusa nti josera maliriza katono kuba kyemba njagala tukutule kale okkiriza kati nga bw'oyagala Rosette nzikirize ekikyo nze mbadde nsaba n'ekyange kikkirize tusobola omiitinga naye nga we are not for the nga tetusisinkana mu kifo kyekusifu ngenda kikunyonyola nenze ndi kulowoozaamu ekintu ky'eddogo Vicky ali kubala kutwala mukazi oyo wa Kaloddo mwomanyi obwongo bwammwe bulwayo jolanze nywamu kunjaga naye nzuuku kamangu 5 kati kanaako eddogo si kulipoti eri bweti Vicky kyali obalesaawo eno omukyalo onaala enseso kemusaasire bambi omukyala ele kati bagambe eddogo binkozesa ekiro bintambula Vicky amusitula amutwala ewa Kaloddo alage nti ajjamu biri ebikozesa omukazi mulwayo nammwe mwaba kitano zuukukanga nga bukyali ne ku King Shiba yeteke gye baakubanga baagala balage mbu King Shiba bamugjeemu mbu alimu empewo n'amayembe ge bamuloga mbu kati Kaloddo agamunyweddemu Vicky yalwana nnyo n'avuga emmotoka mpaka Ntebe n'atuukayo nga Shiba taliyo n'agivuga n'amunoonya ewalala mpaka we yamutuukako n'addayo ewa Kaloddo n'amugamba kakati omwana empewo zongedde otabuka wololo ne banoona Shiba era ebyo abantu baabiraba byaliko ku kamera Vicky yagamba kuba we bava Shiba waveene wange muganda we yatugamba muganda wa Shiba bagamba omwana akooye kamera awummuleko Vicky we yatwala Shiba ewa Kaloddo okumugjamu empewo mbwe ezimutawaanya n'ateekawo kamera era yakola interview ezo n'azipositinga waayita ennaku 2 nga Shiba avudde ewa Kaloddo ng'ate gwe baatuta okugjamu empewo oba baamuggyako zize ne bongeramu ate ziri ezibuuka ezikuba n'essama nze saategeera Shiba n'abula ne ku muganda we n'adda ku kkubo n'atandika ng'ali era abantu baamulaba Shiba bwadda ku kkubo ne mu Makindi eyalinga namwowawe waaluuna mu biru wonna wonnaawo ng'omwana ayitawo ku kkubo nga Vicky akolerawo ng'ewaaluuna mu biru nga Vicky alaba Shiba Vicky teyazzaayo kamera kugamba nti kanyamba omwana what is it for the mean nze nandirowoozezaamu nti mukulaga obubi bwamukunja kale naye wandifisizaawo obudde n'osooka ogamba abantu nti sente ze wanziba n'oyogera ze wabba Ashakama n'oyogera ze wabba Dina Media ng'otugamba otukolera ku YouTube ku nkomerero ya byonna Dina n'atabuka gwe n'ogenda n'ogula emmotoka empya Dina n'akukubira nga ali ku kitanda nga Dina ali ku kitanda obulamu bwe bugenda n'akugamba ku sente z'enkubanja mpaayo wakiri emitwalo 10 n'omugamba emmotoka ye ekyabulako era n'ogula emmotoka n'oba nayo nze nandirowoozeza bwe nti amaanyi ago gooteekamu singa kale naye weetunuzaamu kamera n'obuulira abantu nti wagana owa Dina sente ze wamubbako Mukama n'amusaasira n'ava ku kitanda najja ewuwo mukazi wo ng'alaba mukazi munne agenda fiira mu ddwaliro
mukazi we n'akwata ssente lwampaka n'aziwa dina tuwa walodi media n'okomawo omukazi n'omutabukira n'omugoba n'amala ennaku 3 nga taliwo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke e Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa number plate z'emmotoka okuva mu ya blue oba red okudda mu number plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook car import and export duty computation byonna babikolako. Basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi. Kale kusema official najyo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi. Nkwebaza kale banaffe abanana Herbal Mouthwash bakutegeeza nti funa kanana ako okuva mu maduuka ag'enjawulo. Bakugamba nti nno ekigambo nana kiri mu mbirizi ne wansi gwe ng'amanyo gavaamu akasu akabi ganyenyera bw'oba olidde ekibugumu oba ekinyogoga n'ekintu kyonna ekiri complication gy'olina ku mannyo nana Herbal Mouthwash gwoba ofuna. Kakati mwabali bweru w'eggwanga omuntu bw'abajja mugamba akagulire drug shops ne supermarkets mwekale osobola nga ate okafuna. Kale ate nga tuvuddewo banenjera kubanga ate mbategeeza ku conference egenda okubeera mu Canada awo egenda kubeera ya byamizannyo bannabyamizannyo yonna gye muli nga wandyagadde okubeera nga ate weetaba mu conference eno ojja kubanga ate ofuna invitation ku dollars zigenda kubeera 4 ate namwe abaagala okubanga mwolesa mujja kubanga mugisasula dollars zijja kubeera 5. Kakati ojja kubanga ate onoonya ku mukulu ku namba ya WhatsApp eyo eri wansi awo nenga conference emanyiddwa nga Sports for All International Conference egenda beera mu 2024 wakati wa 15 ne 18 November omwaka gwa 2024. Kakati gwe oyagala kugendako oyinza okukusa omukisa guno ogendako e Canada okukyalayo okulambula n'ebyo by'oyinza okulowoozaako ne bo bajja kubanga bakuwa invite. Kale enamba ya WhatsApp eri wansi awo gy'oba okozesa ate okusobola okubeera nga ate obisinga obitegeera bagiyita Sports for All International Conference. Kale banafa ba Al Hira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks banoonyeeko okusooka nga tubakusimira biodigester zaawukana ne septic tanks oba toilets ez'omulembe guno ezijjula biodigester tejjula. Oteekamu ekirungo wansi mu kitanka ekirungo ekikuba obukyafu ne bufuuka amazzi ne gavayo wansi mu kitanka ne gagenda mu ttaka ng'amazzi so tanka neekala teta noddamu n'okola emikolo emirala so otambula bwotyo obulamu busigala butambula bwe butyo paka ate bweobeera ng'ekintu okiggusa. Kale kakati ate mmwe abali eyo nga oli mu Bulaaya oli mu Amerika nga okola nnyo tofuna budde buwummula naye ate nga weetaaga ofuna obudde obwo online business yenkola kyangu nnyo obeera waka kasoba ngo ine simu yo ngo ina laptop yo o ina desktop yo osobola okukola akasente ng'oli awo waka. Kakati kyogenda okukola okusobola kubanga ate weefunira gigs zino ogenda ku www.solome.com nga bw'okiraba okwo oba omuweerezeko ka message ku WhatsApp number okusobola kubeera nga ate akulambika engeri gy'osobola okubanga ate weekolera akasente ku online okwo ebintu bikutambulire bulungi. Kale n'obulamu nsonga nkulu nnyo tukukubiriza nti nno twakava mu World AIDS Day weerabirire bulungi genda omanye status yo genda omanye w'oyimiridde omulwadde eddagala limire. Wali abavubuka nga wafuna obulwadde bwa mukenenya ng'omira eddagala naye nga abantu abaliwo tebamanyi. Fuba okulaba nga abo b'obeera nabo ab'omuzinzi mu bulamu obamanya lwa nsonga balina okusupportinga ate okusobola okubeera nga ate eddagala lyolimira bulungi ate ogende ne w'omusawo buli kiseera w'oyitiddwa. Nkwaniriza ku show ey'olunaku olwaleero NSM official kwe tusinziira okubeera nga ate ensonga tuzirambika mu butuufu bwazo okusobola okubeera nga ate zigguka gye ziraga. Nina omukunja atasera wano tugenda kubanga ate tugambamu ebigambo mu kaseera ke tugenda okubeera nga tuli wano. Omukunja nsanze okulaba. Nsanze okulaba Simon. Ogamba oti masimu oyina asatu wafuuka buloka w'amayu. Emu ya King Shiba ajenjazisemu
nekola zino ebbiri ezange eno Spice Diana gye yangulira eno gye nali nayo nga tannangulira eno kati zo 3 ndesemu 3 boy. Okay. Nina omukunja atasera ono tugenza okujja wano obadde ovaawa? Mbadde nva ku poloti ya King Shiba. Mwagifuna wa? Matugga mu katawuni awo. Matugga otuuka wano mu katawuni kano ke tubranchingira kugenda side ya Mama Fina. Otyo kati awo King Shiba we yafunye babadde mu tawuni oba eri mundako kuba yeri ku kasozi bweti then wansi ye town waggulu eri bwe wata obeera eri ng'olaba town bweti wansi. Okay. Kati mwaguzeewo poloti? Yaguzeewo poloti ye. Kati babadde bazze kuba plan ya kuzimba. Mufunye plan abagenda bakwita namukuba plan okusobola okusetinga kye mugenda oteekawo? Ate nze nali mmanyi biri nti nga we nabadde nga tewali yatuwadde plan kugula poloti nti ne mu kuzimba teri alina olina okuba plan okusobola okumanya poloti size ki? Poloti 3.45. Kati olina ogiplaningira obulungi. Oyinza ozimba ennyumba nga nnene n'obula wooteeka ttooyi. Balina okubulira banneighbour abakwetoolodde amazzi ogenda gayisaawa. Ogenda kukola kati plan yaabwe beekolera kiba kikola by the way. Byetubaddemu plan bagikubye. Ne baka akayumba agenda zimbako kakalina. Agenda kubeera King Shiba Mansion mu Bufunzi. Akonje olota. Bakubuulidde kikirayiza okuzimba kalina oba ebirowoozo byo byotambuza? Era ojjukira ne mu kulinnya ennyonyi lwe nakyogera ogwasooka ku interview ne nkugamba King Shiba agenda alinnya ennyonyi era wangamba naye mukunje enjaga ekutawaanya. Gamanze sikukkiririzaamu. Ensi erwawo okukkiriza naye ebintu by'ensi nze bwe bukya nti nzikiriza kino nga ngamba Katonda mwana nzikiriza kino ky'obonyambako wabula sigamba abantu. Ekituufu. Tufa omwana w'omuntu asinziira ku ngeri gy'olabikamu enfunayo. Oyinza n'okwala akamala okunkabiramu awo ekizibu nti blood enjala ng'emu masoko mpeeza akakomando kati bodda walina ngamba nti njagala kuzimba flat. Nze natunuddemu nga kampuni eyawadde King Shiba endorsement akasente ke yamuwadde sofa nga tannamala sayininga byonna basose ne bamuwaayo $2 cash. Kati n'enkibalamu bwafunayo kampuni oyogera sente era tezigenda kuddamu kutabula bantu bagamba nti omulyamu sente. Lwaki nzikweka ate weŋŋaano zogera kitegeeza wabaawo ensonga lwaki nzikweka. Kakati bwebanga kampuni emu yamuwadde ekyo singa mukama atusasira ne tufunako kampuni endala nga 4. N'omusajja wange wano wa Crystal Clearance kampani etikka mmotoka kuva bweru wa ggwanga. Njagala njogere naye mupushinge brand yeyo tusagulireyo kuba King Shiba social media handle brand ye Crystal Clearance and Car Forwarding Company Limited batika motoka kujijje bweru eggwanga nazireeta wano Kampala nakusasulira omusolo bano banfunye motoka kujijja Sudan eyo bikoze bitya ndoza naye naawe kwoli kuba sai moyagala gamba naye kwali ndi akasente ako bwabeeyo kampuni esobola omuweezo mukama nasasya nafunako kampuni endala nga 3 oba 4. Lwafule katugambe nti singa King Shiba afuna endorsements 5 kuba ba Spice Diana basanga bo balina kampuni nga 12 ze bakolera n'olumu bagoba n'ogoba abo kati abusuka ne tubaleka endorsement 5 nga buli endorsement etuwa obukadde 2 ze miliyoni 10 ate nga buvaayo ne gwali okolera musanyufu nnyo agira n'amukubira n'amugamba ekyemisana kye ogigize 10 nga bolanga kampani etuula jjukira akola kati gattako eziva mu bivulu nti we tuba tufunye ekivulu oba ayimbye ku mukolo oba ayimbye ku birthday ng'oli n'amuyita kuba ekitawaanya zino sente kyeki mbalirira yaazo nansaasaanya nti singa Shiba mugaano nnyo omwenge ne mugamba nguganye nga we nagugaana takyanywerako ddala baŋŋamba eyo gye baamutwala mbo baagumuggyako naye nze byendaba eno ene bisaagala byogera ebyo naye nze ndowooza gujja we guddako omwenge teguviikako bulinga bwenzi naye singa tugugaana nti akasente kano kaba katono naye singa mu butono bwako tukakwata bulungi kasobola okukola ebinene nze nina okukkiriza kigenda ajja kikola. So sofa bakasayininga endorsement yemu bye bino byembaddemu bino ebyabamwoza omubiri bikoze bitya ya Esther Beauty Therapist
yeah then nafunirako n'obuvulu Abitex yatwokyezaayo awo kuzenkuuka yabawadde sente yatwokyezaayo Uncle Abitex thank you so much for the doing God blessing you so much then ne wabaawo ne show gye yafunye eyiganga era nayo ne baweereza ka deposit zetwagase naye akati zino accountability zogaba mu kamera wona asirika bajja kugamba nti kati Mukunja yakyuka naye kati sofa nga tuvaawo bukyanga Shiba akomawo olabanga kintu kinatambula tugezaako fogwaffe kugezaako Katonda yamanyi oba binaatambula yasalawo naawe okeera ku makya ng'ogenze kukola ssente naye toba na garanti nti ogenda kudda nazo era olwezigaana Katonda yagamba genda nazo wagaana tezidda kati nze ogwange gwakukola Katonda yajja osalawo nti Mukunja mu bye mukoze kankole bwe ndi so kati ebirala bisigalira Katonda nze nkeera kukola buli lunaku nkeera kulwana kozesa bwonge emikono n'ebigere kale Omukunja atasera gwendi naye era nga tugenda kubanga tugamba ebigambo we tutandikidde okusobola kubanga tunyumya emboozi obulamu bugamba butya obulamu mayirizo ebyaffe ebya ghetto obimanyi boy naye nga mwetuli Allah akuuma kakati Mukunja ono biseera ebimunze nsayininga neŋŋamba nti kati ono wa mu nnyumba amanya nenga wandiika kati wawo ensayininga neŋŋamba kati ono wa mu nnyumba ne mujjako simusobola wowe nasayininga neŋŋamba Sefuko afuuse wa mu nnyumba nensayininga tinnakankaka Sefuko nantabukako neŋŋamba Sefuko kati si wa mu nnyumba kuba nsobola okwogera naye ekintu kati kituva okwogera kati nakikyusa kati nga kiba kitugattiramu ekyo neŋŋamba nemujjako si mu bubi kubanga at least omuntu gwe bayita omuntu olina obbanga oli mu position okumukubira essimu n'akubuulira ekituufu naga kati papa ekituufu kiri bwe kiti ekyo sino kigenda kukikola kati nange nensirika nga mmanyi ekinsirisizza kubanga musajja wange yaŋŋambye bwaki nowaki ne bwati kati Mukunja ne King Shiba bakyali bantu bange wano kusaimu official Mukama yeebazibwe paka tunaatuuka ku level ŋŋambe nti amalala tuwezezza amalala obutaba malala naye buli muntu alina principles ze nange nina abatantegeera oli mutuufu nina batantegeera kubanga balina bwe bansubira wenenoyita nesiyita awo so kati tumaliza nga twawukanye lwa nsonga nti twalema okuyita mu kkubo eriki and that is life era mu nsi tekiribaawo nga ffenna tutambula tutegeera kyekimu naye ate wala omuntu atambula nomanyi kati katambudde bwati kyemmanyira nja mumubakira no nja mumukola ki nja mumufuna kale saa zino ku mutimbagano ku Facebook TikTok kuliko buvidiyo bw'omukyala agamba nti mukyala wa Mukunja era bebi mama w'omwana asooka Mukunja atalina kyeyaŋŋambyeko kiri confirmed omukyala omumanyi omukyala mulabyeko awo omaliriza tugende kisooka omukyala omumanyi mumanyi kati kaneyongere ne introduction yange ako mukamaakire so omukyala si musanyufu ekyokubiri kyennootinze mu interview eyo ng'ekolebwa mukwano gwo neete mulimu gwe tegedde bulungi nange wakyankalanako ko naani omukyala oli owali waggulu oli gwe mwatwalira amagi ne mutamulaba yange yani sifa era nekifa nampa saidi enki kubanga gwali ompadde enki eyo so amawulire omulimu gwaffe naye tubanga tuli ba mikwano bati nyabo mpaka ku minute maid naye tubanga tuli ba mukwano batya enjuyi entuufu zirina kukikinkirwa nganga enki ng'entuufu ate omulimu gwaffe ng'abamawulire kutuusa ddoboozi eryabo likola ki yeriraga first of all tugenda otandikira nga sinnakubuuza byange ebitono si bingi
nyagadde tukole interview nga saagala mukunja agende ku TikTok. Era mbadde nsaba oleme kugenda kukola live ya TikTok. Kwa ku TikTok vibe ebeera nnyingi, basoda abeera wali emabega nga bawaga. Ne mukolera yensobi. Naye nga tekitera kikuba kyangu kunkoza nsobi ezi. Abenga muli mu family. Yeah. So osemba jokula mu kyalo oyo. Omukyalo oyo myaka nno giwezeemu nko myaka giwezeemu nyinza oba sijjukira naye nga emyaka giyiseewo okwo. Omwana wa myaka 6. Kitegeeza nti wakati w'emyaka 6 awo walina okuba ebbanga lyomaze nga tomulaba. Ya liweze eddene. Omuntu gw'olinako enkizo ey'amaanyi obeera omala otya ebbanga eddene nga tomulaba. Wabaawo ensonga lwaki kiba kibadde bwe kiti. Kuba naye era oyinza omubuuza gwe lwaki omaze ebbanga nga yeetandaba. Nti yayinza oba amaze ebbanga eryo nga akunoonya. Nembula. Sobola okubula. Laba noonya mukulembeze w'eggwanga oli gw'omanyi nti ono pulezidenti wa Uganda nga ne gy'asula amanyiddwa nti asula Ntebe na Nakasero n'omunoonya n'akubula. Mukunja osobola obbula. Kati Saimo, let us for the starting like this. Tutandike. Abatulaba mbalamusiza mbasaamu ekitiibwa. Omukyalo oyo mumanyi bulungi Saimo, musawo era yaliko mukyala wange bebi wange era ye yazaala ye maama wa kabebi kange ka first born mu nsi. Kakati omuntu yenna Saimo ng'ogyeko ekyogamba nti nno mumanyi. Nze ekitonde kyonna ekikyala nga twali tutuseeko ku level eyeekwana n'oyambulamu engoye nange nenyambula ne tukola ekikolwa ky'omukwana eky'abakulu ne tuuka ne ku level n'onzaalirayo ka bebi. Saimo nsaba Mukama nsonyiwe sisobola kudda mu kamera ne ndisikasinga mukyala wange ttaano. Ne bwaba yankola bubi ebifaanana bitya sisobola yimirira wano mu kamera Saimo abamawulire ne CNN ne weenajja wano. Sisobola yimirira wano ne ntandika kati ate mukazi wange ate yali bw'ati nganze byendabye kuba ndabye agamba oyo mukunja talabirira mwana oyo mukunja yandoga oyo mukunja nga kibeeraawo tekirina maanyi ga kisajja. Kati yes ako sina wenkawulidde nga kuweereze nga tumaliriza interview. Viki yamubuuzizza Viki yamubuuzizza ole wanyiiga ko omukazi ekyo so kyogera ku so kyogera. Kati nze nkalina ku ndala gwenze bososera baya Viki. Bino si byakatandika ttaano. So first and fewest sisobola ate kutandika diska kulaga kubanga nze wendabye mu interview sirabyemu kalungi ke nali nkoze. Interview ejjudde obubi bwange bwonna ndi mubi nnyo. Kati ate nange we najja mu interview mu kamera ntandika ogamba ensi ntandika olaga obubi bwa bebi wange gwe nali nebaseeko naye mu kitanda kimu. Kati kitegeeza tugenda batuli ku lutalo lwa buli omu kulaga nsi nti ndagenze mulungi n'oli alwanalaga nti ye muki. Ate nga wakati waliwo omwana. Wakati waliwo omwana. Kati olw'okuba waliwo omwana nga waliwo n'ekikolwa kye twakola buli omu okweyambulira munne. Nze wensabira nti bebi wange teweesiba nnyo okweyambula buli omu akimanya bazaala bamala kweyambula. Eriyo abateeyambula toleeta buseegu eby'ennaku zino eriyo abateeyambula nti omulya mulya dda. Olabika tomanyi ku mabaala gye tukubira endongo yaffe ekiro nga byatabuse. Osanga omwana awunzise munne ku bbali wali eri ku kisenge nga teri kweyambula era oli naafunira nkutidde boy. So n'olwensonga eyo Saimo ekibuuzo ekikulu ebibuuzo ebikulu bitonotono. Ekisooka lwaki Viki exclusive ensi yonna gwemanyi nga abadde kyali waffe nnyo nga tava ku kitebe tava ku ganjani ame tava wange emubbiri nga ne mu kisenge mw'ensula kankugambe Saimo gwe toyingirangako mu kisenge gy'ensula kyokka Viki ne mu kisenge gy'ensula ayingirayo. Tiwali mulwadde ajja nze ndi open nnyo ebyange wansanga nkubiddwamu era mugamba kyogamba jangu eno tuwogere. Lwaki Viki exclusive? Ekyokubiri era olina okwebuuza mukyala wange wajja mu kamera yali mama w'omwana wange n'agamba nti nno ate mukunja takola kino takola bwe kiti. Kati bwaze mu kamera
kikoleddwa lwakuba ogenda kutangaza ensonga ya Vicky naye okusinziira kati it is you to accept or to deny omukyalo yasooka n'atuukirira Vicky n'ayogera naawe bw'ayogera naawe n'olaga nti ebibuuzibwa bijja kuddibwamu Vicky yayogera nange okusinziira ku kyendabye asogerako na Vicky actually ndowooza wasooka nakwegaana mwana tumala tomumanyi nsobola okwegaana omwana gwe kati Saimo Vicky wombuuza omwana gwenzadde ddala ngawe ye nakamubuuza ababe bameka kyagamba sibamanyi ndowooza yakubuuza out of concern olw'omuntu eyali azze gy'ali anti ye kibuzo kyendi okubuuzaawo wennyini wooli lwaki Vicky kubanga yali amanyiddwa nti ali close naye mwakola nnyo ne Vicky kati kanuŋŋamye abantu baleme buzaabuzibwa nze ebigambo ebisembye ofuluma mu Vicky nga mpulira bulungi n'ekirungi ne recording enkyagirina Vicky yagamba kakati olaba tusuula aliye ni sikiini kati ate ono yomuku amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. ono ye King Saha Hotel Africana na munana December mushow y'omwaka gy'atumye ebiseera ebyo okugenda shinga ntwale biri jepe ntwale 5 emezi ya $3 nga mwenda December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens kunja yani nengamba kyali abadde ajje waka ne twogera buli kimu ekitegeeza kyali ono waabanye ekyogera ddi ekyo tekinatwala nno yadde kuba Vicky twawukanye naye ano nga twakawukana giringa emyezi 4 emabega kati olina kumbuuza kunja otabudde emboozi kale obuzibu tebuli ku soda onzikiza n'enzeeyi wali ku mukyala kati ogenda kuddayo kati kankuluŋŋamize ogenda kunziriziganya naye kakati tutandikire kale wano what happened between you and Vicky otyo ekyo kyewandimbuuziza nebiri bibadde bigwanira nabyo ngenda byanukula naye nze nkoze ne Vicky abantu nga batulaba ng'olumu ebiseera ebisinga nze sinze mpita Vicky nze mba ndi ku kitebe nga mba ndi wange nga Vicky atuuse ne kamera ye of course and fe wozuula nti awali content nga nkuyita mpa King Shiba obutakanya wakati wange ne Vicky exclusive bwasooka kujja nga Vicky tayagala munnamawulire mulala kola King Shiba nga Vicky agamba ate omwana Brandi bali bamubuuza ebitakubisere kati nze ne muwabulamu ne mugamba bwe tunaalimitinga King Shiba ne tumumma abantu abalala kijja kulaga waliwo bye tukukusa tumuleke buli munnamawulire azze tumukola ono mwana wansi yonna ne tukolanga naye ng'omulaba ali bw'ati then tujja ku issue ya Ajati Kaloddo ne Maama Fiina obutakanya obw'amaanyi we buva olutalo lutandika okujja gwe naawe teweebuuzaamu nti kale nnyinza oba ebibi nkoze bingi naye teriyo birungi lwaki ebirungi tabinoonyeza osaa interview ebirungi ejja kujja ate omukyala alina gy'alaga kakati Vicky obuzibu bujja bwe buti Maama Fiina Fiina wampita Vicky ayagala okugenderako ne mugaba baganye bangambye ngende nganze tutuukayo Maama Fiina mu bye yayogera yagamba omwana oyo King Shiba mukunjoge ngenda kude Maama Fiina akuyita yes akuyita ogende mu meeting ewuwe otyo Mama bwakuyita yeah Vicky akikola atya ankubira ayagala tugende waliwo olunaku naawe lwe mugende wa Maama Fiina yeeruo SB4 n'akola emboozi eyo emboozi Vicky akitegeerako Vicky yanyiiga nti ogenda na SB4 ye n'atagenda era ye mu nteekateeka yali yeetegese dda tugende kati ate sinze namugaana okgenda nange nali njagala agende naye Saimo singa Katikkiro nfuna omukisa nampita nangamba mukunja jangu ne gundi bw'aba tangambye King Shiba newe mba njagala nnyo King Shiba newe mba njagala nnyo ani sijja kola ki togenda naye kakati mu Maama Fiina byayogera yaŋŋamba njagala kuwa olunaku oleete King Shiba oyo
tulabe omwana oyo ki ekimutawaanya buzibu nga mmaze okukola meeting eri gye bakuwa miliyoni 4 ez'okugulira mama Shiba poloti anti ebyo era mu ebyo mama Fina we yayogerera kati lwogenda mu meeting akuwa sente ezo lwakusuubiza nti ojja kufunayo olunaku mutwale Shiba tumutwale. Okay. Konze tweyanziza nnyo mami webale nnyo webalire ddala. Kakati tuvaayo ate ngenda okula wayita ennaku 2. Viki agendewo omukyala bamuyita Jati Kaloddo. Mbu mulombi wadduwa. Muleko oyo. Mwogere kale Hajati naye linnya. Anti kati wesiwe bantu kituufu. Kati sawa yagamba bantu kituufu. Viki akola interview n'omukyala. Omukyala ayogera era Viki ye yamuwa ebyokwogera. Simon omuntu asobola okwogera ne manyo nali ku sikulipoti 5. Sagala neewunzise ku bantu mbwe ebyamawulire nakabita mbimanyi. Omukyala atandika ayogera mbonze wembeera eno amaanyi gange gandaga King Shiba oyo nga waali era we bamundeetera bwe bati ijjase ebyo empewo yezimutawaanya mba mbiterezeza mu ddakiika. Viki avaayo ankubira nga ne interview amaze ogiteekayo. Wateekayo interview n'afuna ka akawunti kebeeyita nti si akamonitaringa ka akawunti katemamu kiringa kalaga mbwe omukyala akola nnyo bapositinga ku YouTube ne ku TikTok. Abantu baffe nga bamanyi abatugoberera batandikirawo sabula mama Fina ng'osanga kuli comment ne mama Fina bamutagenze mbugwe oyo takyalina kyatugamba ffe twafunye omusawo waffe nenkubira Viki nemuga Viki tugenda teekawo olutalo olw'ekisiru ebbanga lyonna Shiba abaddengawo nga ne Ajati Kaloddo omulina lwaki ekintu ekyo tewakikolanga mama Fina tannansaba okitegeera ne muga tugateekawo olutalo tubenga olomose tulina omusawo gwe tuleeta avuganye ne mama Fina ne mugamba ebyo si byagala ne tubaawo ne Viki ne wayita mama Fina nga tannampita era byemmanyeemu ku byanyiza mama Fina mugeraageranya naye nga byakolebwa Viki exclusive. Kakati Viki atuuka akadde alemezaamu mukunja njagala Shiba atwalibwe omukyala yasaba dda bakoze interview awe ey'okubiri ne mugamba olaba tukole ebirala naye sigenda kuddira bulamu kuba yasooka nangamba batuwa emitwalo 3 omusawo yalaba n'amafuta ga mitwalo 3 omusawo yasooka kumpa mitwalo 3 ntwale King Shiba gaali gaaki mbw amukoleko mbw ampaddeyo akasiimo ka mitwalo 3 ate agenda okujjanjaba omulwadde we nagaana ne wayitawo weeks zaali 2 Viki naddamu nankubira nangamba bongeddeko ziweze emitwalo ameka 5 leeta King Shiba bamujjanja omutima neetula ne ŋŋamba gwe bagenda okujjanjaba ate basasule ane ekibuuzo kye kyali kikugaana kubanga amujjanjaba agenda mujjanjabira ku kamera gwe kyeki gundi yali luddawa Saimo ensonga yange yali wano njagala nnyo sente kuba we zitali obulamu tebutambula fiiti naye obwagazi bwa sente tebunnantuusa kutunda bulamu bwa muntu olw'okuba nze bampeemu sente indye nga gawali ng'obulamu nkimanyi gye mututte tebakola banguze buguzi okategedde wayitawo ebbanga ttono nanga abakuwa emitwalo 7 n'ensanvu n'enzigaana we yakoma we bituuse wano ne bitabuka Shiba n'atambula n'agenda ebizibu ebyaliwo abantu abasinga babimanya ng'agenze ku street eyo. Viki yalwana nnyo n'avuga emmotoka mpaka Ntebe n'atuukayo nga Shiba taliyo n'agivuga n'amunoonya ewalala mpaka we yamutuukako n'addayo ewa Kaloddo n'amugamba kakati omwana empewo zongedde otabuka wooloolo ne banoona Shiba era ebyo abantu baabiraba byaliko ku kamera. Viki yagamba kuba we bava Shiba wa Vene wange muganda we yatugamba muganda wa Shiba bagamba omwana akoye kamera awumuleko. Viki we yatwala Shiba wa Kaloddo okumujjamu empewo mbwezi mutawaanya n'ateekawo kamera era yakola interview ezo n'azipositinga. Waayita ennaku 2 nga Shiba avudde ewa Kaloddo ng'ate gwe baatuta okujjamu empewo oba bamuggyako zize ne bongeramu ate ziri ezibuuka ezikuba n'essama ze saategeera. Shiba n'abula ne ku muganda we n'adda ku kkubo n'atandika ng'ali era abantu baamulaba. Shiba bwadda ku kkubo ne mu Makindi eyalinga namwowa we waaluuna mu biru wonna wonnaawo ng'omwana ayitawo ku kkubo nga Viki akolerawo ng'ewaaluuna mu biru nga Viki alaba Shiba. Viki teyazzaayo kamera kugamba nti kanyamba omwana. What is it for the mean? Viki yalina ekikye kyayagala kiyitewo era we kyamala okuyitawo
ng'ebya Shiba takyetaaga kola ki kumanya. Luvannyuma nnyo wano nga ngenda okomyawo Shiba, muganda wa Shiba ankubidde ngambye mukunja obulamu bukalubye. Tusonyiwe we twasobya muganda wange, ffenna tuli bantu. Ne mugamba kati omwana mwamuteekamu ebintu bingi 5. Kati wuuyo ali simanyi wagindi, simanyi ono alomba edduwa, simanyi nakola atya. Nangamba mukunja, Viki ye yankoze ensobi, yampa emitwalo 10. Nangamba nkuwadde sente ezo zizo, leeta omwana tumutwale ewa Kaloddo. Olwo Kaloddo kifuluma luvannyuma yawa Viki miliyoni 1.5 yakugula Shiba gye bamulagireko nga ki nti ffe tukola. Okategedde batuuka era bamuwa emigo gye 10 na wano ekirungi nze ebiseera nga ndikodinga omuntu na wano mbirina kati kitegeeza Viki ye yawa pasita kati wali kodinga pasita nga agamba ng'akinnyonnyola what is it for the mean ku miliyoni 1.5 omusawo agamba mbu awonya abantu abalinga Shiba ze yawa Viki alete Shiba. Viki yakwatako emitwalo 10 n'agiwa muganda wa Shiba. N'asigaza miliyoni 1 emitwalo ameka? Ana. N'avuga kuba ate zino baamuwaza ggula Shiba. Then eriyo n'ebirala ebyabwe ze tutamanya ng'era nga bbulooka. N'amusitu bamututte byonna bikyankalanye. Kakati tudda ngenze okulaba Viki akubye sitoole agitaddeyo agamba kuno kuswala kwennyini mukunja talabirira mwana gwe yazaala n'omukyala gwe yazaalamu tamulabirira genda kukwata mukaawo. Oli kusema official kwoli omukutukutu kyatambulira emboozi ya mukunja. Osobola genda ku page ya Viki exclusive nolaba omukyala ali mu kukaaba amaziga amayitirivu. Mukunja talabirira mwana. So byetugezaako kubanga tumenya naye banafa ba Almutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10. Osobola kubanga tufuna ploti eriko n'ekyapa bakwi ku namba yaabwe ey'essimu okusobola kubanga ebisingawo bitegeera. Crystal Clearance and Car Forwarding Company Limited bagamba nti bakutikkira emmotoka okuva e Japan bagituusa e Mombasa ne bagijja e Mombasa ne bagikuleetera e Kampala. Bakuyambako clearing omusolo ga URA, bakuyambako gwayagala okugula emmotoka okugi ordaringa kati osobola gibatikanga ogirina neno gikugulira obugulize bwe basobola kubanga bakuyambako. Then bakuyambako okusasula omusolo okukyusa number plates okuva mu kala zonna ez'enjawulo bajja kubanga bakuyambako be ba Crystal Clearance and Car Forwarding Company Limited. King Saha ali mu biseera ebyo concert egenda kubeera Friday ya weekend ejja nga 8 au Hotel African emitwalo 2 emitwalo 5 VIP jaba ya mitwalo tebe jaba ya bukadde 3 King Saha tugende tumuwagire. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi botuka ku bitaala weyongere katono mu maaso nga agende namungonaawo bagamba nti balabisa bulungi ekisenge ekyo ebyoyambadde ng'oli mu kisenge byolinnyako ng'oli mu kisenge kwosula ng'oli mu kisenge ekisenge kyokulabika obulungi. Rosemary Beddings ate bategeeza gwali ebweru w'eggwanga ng'ogenda kukomawo naye nga oyagala kuteekayo akasente mpola mpola oteekayo akasente n'ogula ebintu kati bw'otukatemu ekomawo n'obinona oba we biwera ne bakutikkira ebintu ebyo kati ate mu festive season bw'ogula ebingi bakuwa ne transport abeera wa bwereere. Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango twalayo omwana babeere nga ate bamusomesa okusobola okubeera nga ate afuuka omuntu obuvunaanyizibwa. Tutandise okuwandiisa abaana. Luseke nyamnyam ankasuku abategeeza nti bannange 16 aliko London naye bw'akomawo Luseke nyamnyam egenda kubanga ekaaba tugenda kubeerawo ku yaya mitwalo 5 mitwalo 2 kakadde kamu bukadde 3 n'obukadde 5 ng'ate wegatta ku Luseke nyamnyam. Golden Calabash gwe muzannyo Uncle John Sega gwaleese red carpet yonga mukunda kuzomeza 23 24 ku National Theatre. So jangu onyumire ku mitwalo 10 Golden Calabash Uncle John ng'abayita kakati yo na bag kyowaka wa abantu abamu bakirabyeko mu comment singa agamba Viki mukwano gw'omukolo otya bwebityo bwebityo ne waliwo omuntu agamba nti byonna nga bw'obyogedde tebijja obutuufu bwabigambo mukyalo ono byakola ki gwe kyogezaako okunnyonnyola nti osanga Viki singa mbadde ba mukwano yandikuyambye okukonaidinga ne mukweka omukyalo ono byawulira bayogera ebituufu ati kati tusooke nakano tukanako abantu beetaaga okategeera omukazi agambye emyaka emeka nga tuli naye agambye emyaka 6
emyaka 6 lwaki tabu eri kujja kati nga embaga ya King Shiba ebindabinda kati nze sikate kansensedde kati awo tuveewo awo okubiri bwebanga nabagamba nga asagala mbagamba King Shiba yajja kubi abantu pressure mu mpolampola nga bintu biringa byakusaaga era nze kyemmanyi n'abalala tukyakola ki tujjalabayo n'abalala era oli naye aveeyo agambe nange ndi mukambwe ennyo mukonja teyakola bwe kiti Saimo bwe mba nga nkoze ebibi ku mukyala wange noga nti siyamba mwana ku myaka 6 Saimo ekibuuzo omwana muyamba mu bunafu bwange bwe nnina obunafu bwange oyinza okuba omukyala nina ekizibu kya mulundi gumu 5 munange bwe tubeera mu bino ebintu by'obutaala nenyambala akasaati kano olw'okuba njijja ku TV neninya ennyonyi neŋŋendako ekata boy nembeera ku TV ne bandaba nga abantu bakuba enduulu bagamba mukunja 5 buli muntu alowooza nina amajja mangi nnyo naye ng'ate njagala kugamba bantu ne famire yange ne baganda bange buladi ebimu kuba kuvimbamuuko nakuzimba kwetegamuuko kuzimba bulandi ka bulandi kano sinnabatandika kakungulamu era mmanyi bangi abansuubiramu baganda bange nange mbeera eno ne mbatunuulira ne ngamba gundi nandimuwadde kino ne gundi nandimuwadde kiri gweyagala kuŋŋamba nti nsobola okwagala omuntu gwe nasanga ku kkubo okusinga omwana gwe nzadde. Is it for the appreciating? Kisoboka mulo tekisoboka era olw'obwagazi bwe nnina nze ne family yayagala okundayivatingako nga nkambwe nnyo nga tabu zivaako King Shiba. Omukyala yaŋŋamba omwana tumukyusa essomero lwaki omwana asomera mu kyalo nga twalabye omwana wa King Shiba bamuwadde essomero e Kampala. Ne mugamba mwana 5 nange nabadde nsobola obijingajinga oli omukisa gwagenda wa mwana wa King Shiba. Omwana ali mu class. Omwana aliwo. Oh no. Owange ali mu P1 boy. Wacha tumutwala ku brain n'asoma. Omukyala namugamba gwe nga ne ku brain era tusobola okumutwala 5. Asobola tumutwala ku brain n'asoma. Omukyala ensonga si za mwana naawe. Anadakalize njagala everlasting solution kubanga tubeera wano tujja tukola content ne ba brain parents ne balanga. Kali mkunjo waffe wabanga omwana yagenda okumuteesa mu mawulire omukubya. Bamutwe tumutwaye kuki? Gwe yagala gamba Saimo ku bantu bonna bennina mikwano gyange nammwe nga weemuli omwana gwenzaala asobola obulwa wasomera ne wemba sirina sente ebintu ebimu tubirowoozeeko bulowooza 5. Kati kibuuza nti omuntu kati omulabe kyali mu kwebuuza what went wrong. Nze namuga mwalemerawo ero ze twasembayo okwogera n'oyo omukyala ng'avuddeyo ebweru akomyewo yaŋŋamba ye yayagala oba n'omwana ne mugamba omwana akambeere naye nga King Shiba ngambye King Shiba yaŋŋamba mukonja ne woba wazaala abaana 2 baleete nze ngenda balabirira. King Shiba nga yaŋŋamba we yakiŋŋamba ne mugamba mwana kale kambasabeyo buli era nayogera ne ku TikTok oyinayo abaana abalala asinayo nnyo baana 5 naye nze nagamba buli awulira nti olina omwana ne waba nfaanana bufaananyi naye mukonja mukozese nnyo obupiira nze mbaba oli wadde mbogamba nti nze njagala nnyo mwana 5 abaana naye omukyala ndowooza n'atakola ki ye n'awulira nga waliwo omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi
obulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu byemizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Kiki ekirala kyayagala kigguke kaakati ne kujja kwegattako Uncle Vicky kubanga weebuuze era nze kyenyinza ogamba blood wange Uncle Vicky exclusive nti ate kati ako kakyali katono kubanga bwe mba nasobya mukyala wange bebi wange ng'era mu byenkoze ku nsi osobola kunoonyaayo w'osobola opositinga ogambe buno obuswavu lengera kimukunja tekisobola labirira na famire yakyo. nze ndi kugamba n'abamu njagala agambye kebera omutwe gugamba gutya simanyi byabuso nze mbadde njiraba agambye oba buswavu oba kuswavu oba tuswadde agambye bino biswaza mukunja yanzaalamu omwana tamulabirira yabbanga ssente zange biswaza yabbanga ssente zange ez'ekyeyo nawo wano wakulu awo kakati nze awo Uncle Vicky wange mba njagala mugamba waliyo n'abaami eyo ku kyalo ewaffe ebukunja nabba ffene waabwe nga nsoma era nabo olina ofuna obudde otwale kamera muvuge emmotoka nabo bagende bakuwe interview nze wonnwanyisa n'ompangula e Kampala nze sisobola lemera Kampala Vicky era ngenda kutambula ngambe Kampala aganye nzireyo mu kyalo ewaffe ebukunja kuba sisobola gaana muntu annwanyisa 5 okategeera ninayo eyo n'omuwala gwe twalwana naye nga ndi muto nali mu pifo ne tulwana naye olw'obutanwa namukuba nnyo najjako wano ebyekito era naye genda obanoonye gye bali eyo ebukunja nabo bakuwe interview buli kibi kye nakola ngenda nakuyambako kugondezaamu bonna obanoonye then wompangula kakati mukunja ekisooka omuleke wa Vixi yakuzaalira omwana ekisooka mukyalo oyo olina omwana we kyova olaba nti wannyo ekitiibwa boy ekyokubi perception ebiseera ebisinga kyetuzimba sobola okubanga nange ndi wano ng'ewaffe mu kyalo bagamba oyo takola bwati naye nga sinnatutuuka kukola kikusobola naye ng'ekifaananyi ekinene kyenzimbye ekya Saimo ate kirina okurepresentingwa nga bwenkola erinnya lya Saimo maybe ngeri gyentambulamu nyinza oba ntambula mu level gye sinnatuuka kutambuliramu naye nga nina otambulira mu ntambula eyo kubanga ate ekifaananyi bwe nkizimbidde nensula mu nsula eyo oba ontegeera kakati mukunja omuntu omugezi ajja kugamba nti okay oyinza okuba nga ekifaananyi tekirepresentinga mukunja omutuufu naye mukunja okoze ekimala okulabika nga ebyolidde totanakantula omugagga totanakantula kuba kati ekiriwo omugagga atanasentula ontegeera okoze ekimala omukyalo ono okukitegeera oba okoze ekimala wadde nga tolina bino ebintu obutavaayo nga tetunneekwasa Vicky gwe nga gwe okoze ekimala. Omwana oyo namusaba dda ne mugamba mpa omwana lwaki tampa mwana yasookanga kugamba omwana muto kati omwana waaba agamba wa myaka 6 omwana w'emyaka 6 sisobola mufunira somero kwasomera lwaki oyagala mwana lwaki totonoonya ngeri mwana gy'asobola kubeera musanyufu ng'ali ne maama we ate ali ne maama we era tali naye era yamutwala Kasese omwana tamanyi na Luganda newe bamumpa ku simu omulundi oli mukoddomi w'abarenzululu abo omusinga muwala mutini bwati naye n'omugera sayagadde sala nnyo omuntu naga omuntu nga mukyala wange ekitonde ekikyala sisobola yimirira mu kamera ntandike discussing nga nsobiza wasawa omwana bagamba batya omwana buli kadde wabaawo excuse
bwe nsaba omwana mba nkyali ku kyamwana nti ate waloga maama wange nemugamba ate mbadde ku kyamwana sitole tebigatta waliwo akalandira kubanga naawe sooka weebuze Simon omukazi omukyala omulabye ku Vicky ng'alaga obubi bwange bwonna okitegedde obubi bwange abulaze nti omwana waaba wa myaka 6 kiba kitegeeza tubadde naye emyaka egiweranga 7-8 si ekyo kakati wemba nga ndi mubi ebbanga eryo lyonna lwaki tannafunayo omusajja omulungi abadde ku kyeyo emyaka emeka kiba kyebiri emyaka ena yali ali mu kukuza omwana gw'okuzizza nze musingo mother ye yankuza omwana gw'okuzizza wekka olumu ne laavu omukazi ebaggwako laavu yamuggwamu anjukira obeera ati broken nkazajja aba yakumenya omutima mukatayimu nga abasajja tokyabakkiririzaamu kankugambeyo katono ku bye mbadde saagala kugamba namenyebwa nnyo omutima 5 era oba oli awo omukyalo oyo natunula nga ndaba waliwo bye tugenda okukola ate ensi enjajinge bulala neŋŋamba kamuleke mu bulungi mu bukakamu 5 kiri gyengaye nti nnumwa nnyo ku mutima nti ate nze sisobola kwogera bibye era siri byogera okuggyako nga ndi naye either mu kisenge ekitakyasoboka oba okitegeera olina akaseera nga muli mu kisenge singa tubadde tukyalinayo nga tulina ekisenge kyaffe tumiiti nga nandi byogedde nenze Simon abantu aba nakula lwaki mpa ekitonde ekikyalo ekyo ekitiibwa nenga asobola newaba yakola ebibi so abyogera mu kamera wano nze mami wange yaseka nkyali ddogo boy nfuna omukyala nga yasoma nnyo nga nyanfuna omukyala nga wabbina nga mulungi nnyo biki wabbina nasooka nengezaako webbina owebbina nambonyabonya 5 omutima negwekyawa nnyo nenfuna omulungi nenzira wulira Simon nenfuna owakazigo mu mannyo omweru nga munyalwanda yali asoma Kyambogo nga nze 5 boy nsoma senior 5 nali nyingidde senior 6 I was so disappointment bwe nvaayo tuvuddeyo tuze mu vacation ya senior 6 nenjija ewakyali wange awo ebbando omwala yasomanga Kyambogo omwala n'avanga ku campus najja yatusanga tutaddeko Bukedde TV nga tuli kulaba Bukedde we yatuuka n'agamba what is that TV ebyo saagala kuddamu kubiraba ne mugamba oyagala TV ki ng'ayagala ezo TV z'ebweru eziraga abakyala ezo ez'amaanyi ezo Simon olwalaavu ennyingi gye nalina n'okwagala omuntu owakabi Bukedde nga njagala ngisase mu TV boy nga nwanira era Bukedde wakanga kasamanyage ng'oli kyali wange bamuyitanga Saazi nga Saazi agiteekako naye nga mba ku bunkenke nga omuwala tajja n'asanga nga Bukedde nga saagala anyiige oyo namenya omutima olugezigezi lw'abaasoma abo abawala abeefuula bakitalo ng'ate oluusi ewaka nabo baba mu mbeera mbi ne mbakyawa nenzira ne nga kati kanfune ye yasomanga naye ategeeramuko ne nnoonya omusawo okategeera yono omusawo oyo ne yanzaalira kaddoga akasooka 5 muganda wange nga mmanyi nti kuba nalabako ewaffe omusajja nga yawasa omukazi omusawo nga ndaba laavu gye beeraga nga ndaba omukazi akana obwana bw'abasawo balina engeri gye babulabirira ey'enjawulo okwawukana ku baana abalala nenfuna omusawo nga ndi ku street ndi mu ghetto ntoba nga mmanyi omusawo anaabeera waalaali omusawo bye yampisaamu 5 ate n'abasawo nempulira nga mbakoye kati Simon let me for the telling you the truth of the final nako abakyala ba kilasi biki njagalo kikugamba kino sirikiza mabega King Shibo yogolaba nti mawube alinga mulalu alinga biki mukama newe bukya n'amutwala n'afa kati ojja kuddamu okundanga nfunye omukazi omulala nga mulalu nakoowa abantu abategeera simanya bakyala babikoze nabikoowa nganze omulabanga mawube naye nze boy sinoonya kati sikyanoonya birungi sinoonya yasoma nnyo wa luzungu akola mulimu gwa bbeyi njagala omuntu ampa emirembe Simon mbonyebonye nnyo nga nkula njagala mirembe 5 nga nkeera ku makya n'entuula bwe nti kakati awo tuve sirina manja sirina kakati ologerawa okuloga twali tuzudde eddogolyo eriyita ne mu ssimu n'oweereza bulijjo manyi tiddogo omuntu akwata sente zakuwadde bwazikwata aba akola ki kati ate eddogolyo
oziweereza ku ssimu. Nange mbadde so disappointment ntunuulidde omukazi n'agamba ne we yali ebweru ku kyeyo namusindikira amayembe ne gatandika omukozesa ekiro. Kyokka ekineewunyisiza wagamba we nasindikira amayembe nze nali sinnafuna na passport naye ga amayembe ne gafuna passport. Saima amanyi gampedde. Lino si yasoya kudanga kusiriwalira wala. I am so disappointment boy. Ebintu byensi okujja okudanga okunsiriwalira. Saimo omuwala yakyo. Walogo omukazi tewamuloga. Saimo boy. Nkunja. Kama Katonda. Kazi yali oyo nga awulira ebimutambula omulumba mu kiro wamuli e Uganda n'omulumba n'omulira ne ku kyeyo. Ndogera waitress oyo mundogere. Tata yangamba nga mwana wange oli kulojja kulaba ebintu bino. Era nali ndaba interview ya Chameleone ne ya Eddie Kenzo. Izokoleke. Wamulire Kampala. Noga asijja kulinda genda mu nyumba ya baba. Ne mu nyumba ya baba n'omulumbamu. Chameleone we yafuuka ow'akabine bagamba kamunyanja. Eddie Kenzo yafuuka ow'akabine agali ebisiyaga. Kati nange mutandise okunteekako ekitegeeza mwana Mukama Katonda. Mukama buli gwasikula afuuka bino ttaano. Asookovemu ebyo. Eddogo oyagala manya ddogo gye ndijja. Kiki omanyi ku ddogo mu bbanga ly'omaze mu bulamu? Nze kyensinga okumanya ku ddogo ngenda kikunyonyola naye nze ndi kulowoozaamu ekintu ky'eddogo Vicky ali kubala kutwala mukazi oyo wa Kaloddo. Mwomanyi obwongo bwammwe bulwayo. Jolanze nywamu kunjaga naye nzuku kamangu ttano. Kati kanaake eddogo. Si kulipoti eri bweti. Vicky kyali obalesaawe. Omukyala onaala enseso kemusaasire bambi omukyala ele kati bagambe eddogo binkozesa ekiro bintambula. Vicky amusitula amutwala ewa Kaloddo. Kaloddo alage nti ajjamu biri ebikozesa omukazi. Mulwayo nammwe mwaba kitaano zuukukanga nga bukyali ne ku King Shiba yeteke gye baakubanga baagala balage mbu King Shiba bamugjeemu mbu alimu empewo n'amayembe ge baamuloga mbu kati Kaloddo agamunyweddemu. Ne mweno industry gye tulimu ttaano erimu politics gwe mutamanyi ne president yakitugamba. Luseke nyam ankasuku akwita kunaku zomwe zigenda bera 16 ku Yayazi mujje tulyenga outspending center abagaga amadde mbasala mujje mu bungi tubakuba oluseke okuva side zonna mitwalo 5 mitwalo 2 bagita eat till you drop. Bakugabula emmere paka bwokola ki bwokowa naye waliwo alternative y'abakugabula okukowa nga gwe tonnakola ki tonnakowa. Waliwo akakadde akamu obukadde obusatu n'obukadde butaano kukuwaza banga yali mu nsonga efaanaganako bwetyo. Obulamu tukubiriza okubeera nga ate weekebeza obulwadde buno bwamukenenya eddagala limmire bulungi nnyo. Tulina self testing kits ze twaleese osobola okwekebera wano wonna wooli wofuna emaali yo ng'ogikebera after 20 minutes webanga namu ng'ate weeyongerayo n'obulamu. Online business yenkola eyazze mutugenda okubanga tetuyita okubeera nga tetekolera akasente naddala mu abantu abali e Bulaya n'abali mu Amerika. Nkutegeeza nti ensonga eno sokuba nga ate ogiyingiramu. Bakugamba nti oyetaaga simu, laptop na internet. Kakati kolo tiimu y'abantu abagenda okuyisa mu ngeri gy'osobola okukola ssente ng'ate oli waka. Kati bakutegeeza nti ogenda ku website yaabwe eri www.solome nga bw'okiraba wansi awo mu lwafali yaffe .solome.com ate okusobola okuba nga tebisinga obutegeera. Naye namba ya WhatsApp eyo osobola okuba nga ogiteekako message n'osobola okuba nga tebisinga obutegeera. Kakati mwabagala okugenda ku Canada tulina conference egenda kubanga ejja. Kati mu conference muno ojja kusobola okubanga ate ogenda e Canada okusobola okubanga ate ogyetabamu. Conference eno bagitumira Sports for All International Conference omwaka gwa 2024 gwegenda okubeerayo wakati k'ennaku z'omwezi zigenda kuba 15 ne 18. Naye ate tolina kudinda kwa akaseera essaawa zino osobola okubanga ate oweereza invitation mu abali mu Buwarabu abatutawaanya nti Simon njagala kugendako Canada eyo. Osobola okukozesa omukisa n'oyita mu conference eno n'ogenda n'oyiiya obulamu. Kakati baweereza message ku namba ya WhatsApp osobola okubanga ate ofuna invite ku $400 watayagala okwolesa osobola okubanga ate ogifuna osobola okwolesa ku $5. Alhira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks nabo banoonyeeko Nana Herbal Mouthwash kalungi kumwe abalwala amannyo osobola okubanga ate okatumya gwali ebweru w'eggwanga ne bakakuleetera ku nnyonyi. So kale ku mukyala byayogedde ki ekituufu
kiriwo ebituufu biri luddawa ebituufu ye mama baby ye mama ye mukyalwa baby wange yazaala ka first born kange kadogo kange ekyo kituufu ekirala ebirala ebisigadde binnemye okutegeera biri ku sikuriputi kati njagala tuve wano nga tunyumizza mbunyumyaye nga tulina solutions zetusobola okutuukako first of all osobola okubanga buli muzadde nze abaana benda abasomera mu masomero g'obukadde obubiri meka nga nze abange sobola batwala kubanga sirina ssente ezo naye basoma era basinkana bonna boogera oluzungu abange boogera gye basomera owange asoma oba atudde waka mpola mpola kaakati tuyinza kukola tutya mu busobozi bwaffe assist okutereza status y'omwana oyo gwe kiki ekikuli ku mutima singa ngaali bavuga campaign eyaabwe naffe tusala okufuga campaign eyaffe kiki wandyagadde omwana oyo singa baba bakuwadde omukisa kiki wandyagadde omukolera mu busobozi obwange omwana bamuleete musagala mama tumudinayinga emukisa kubeera na mwana we naye singa oba oweereddwa omukisa omwana oyo bbaako kyocontributinga mu bulamu bwe omwana ati kati mwe mwabuukidde eggaali gye mutategeera omukazi obuzibu bwe tebuli ku mwana omwana akozesebwa ng'emmanduso konvinsinga abantu mukazi ayagala ki omukazi ne wajjayo omwana omukazi ye ekyokulwanyisa kimwana akimanyi waaba n'omwana ajja complaininga mpaka nze wentuuka nga ndi mu kisenge naye ekitakyasoboka ekyo ne kulavu maso wakyogera kati anti nakati nkikugambye webukyanga ngambye sikyasobola simububi mba sisobodde bw'abeera nga bebi wange akkiriza nti mulungi nti ye nze ndi mubi nga walaze obubi bwange lwaki olemera ku kasajja akabi akalogo ekitakyogedde ate lwaki emyaka 6 tulina kale katumuprompting tuteekeo benefit of doubt omwana oyo singa maama wakkiriza okubaako byocontributinga mu bulamu bwe ng'omwana oyo amulina mukunja mu busobozi wandyagadde kibiri soke tubireke mwagala nti kwewala kimu omwana kubeera na King Shiba nze ate omwana mwagala kubanga oli ye maama w'omwana osobola omufunira essomero n'asoma ng'ali mu kisulo kale noga nti maama anaamukyalira okisobola sikirinaako yadde ettabu naye ne King Shiba alina omukyalira ekyo tekirina buzibanga gwe taata w'omwana conclusion yaje nakoze abaana bange bonna bengendo zaala mu nsi era buli mukyala ajja neyeewujja manya nti omwana wange gwozaala omuzaala King Shiba amulabi kasi oba nga tontawanye nze kasi ozaala omwana wange muzaale ng'okimanyi bigambo ki byoyinza oba omukyala oyo omukyala wange baby mama ayinza okuba alina n'omusajja tomuyita baby kamaama asobola okuba alina n'omusajja kamaama baby Rosette nkwagala nnyo mwana naye byaliwo naawe obimanyi yadde ate obibika Rosette yakwogeddeko kale bibyokka gwe birungi ki byomanyi ku Rosette yazaala ka bebi akalungi ekyokubiri mukyala muyivu yasoma nti na musawo ekati Uganda ebeera ate etandise otabuka era Museveni pangapanga ogira ove ku ntebe 5 ensi eri kutabuka eggwawo omusawo omusanga ng'ayombera kigayo ekinywa enjaga ekibeera mu ghetto ekirina nga ddala King Shiba yali okulumya abantu omutwe mu mboozi zo golowooza pressure ezo koodi zo nyinza nosala buli wotadde Shiba Shiba omuteekayo nga kikoodi anti yaleese obuzibu bweyagala lowooza ebbanga lyonna lyetubaddewo lwaki abadde kyogamba kamera zazejjo Viki yatandise jjo okukola ebyange emambi saimo nze mbeera eno nga ntunuulira ebintu naye ne mba mukkakkamu kuba obukkakkamu buwanguza bingi 5 obadde ombuuza ebirungi ebiri ku mukyala ku yali maama w'omwana wange maama si yali maama w'omwana wange talina ttabu yonna mukyala mukkakkamu mukyala mugumiikiriza mukyala tayomba mukyala talwana mukyala muyivu era wonna we mba mwana kyesituukiriza obuvunaanyizibwa bwesituukiriza ngenda kulwana nga wensobola sigenda wasemba ddi okwogera n'omwana wo
ziringa weeks 3 emabe weeks ku mwezi oyogera nani okumufuna era nayogera olimbira mu kamera mukunja ebintu bino abantu babisala anti era nayogera n'oyo maama w'omwe nga yakadda ku oyogera naye ye yankubira ikanda betu simu yokusimira kulage bamuyita anti ye maama Bismarck omwana ye Bismarck waki mamutuma Bismarck namutuma Bismarck olwokuba negomba nnyo oyo omusajja gwe bayita Otto von Bismarck wa German ye kyantumisa omwana Bismarck basabako ku mwana nakola ki basabako ku mwana okumusaba nti mukyala akuzaalire ku mwana nasaba nnyo nakegayirira 5 ki ekyakyuka nga ate omwana atuuse omwana wamala okuzaalibwa anti ndaba mu kubinnyonnyola ennyo nyinza owunzika nga ndaze omukyalo oyo ekituufu kyali kati ate wendaga ekituufu kyali ezo zennyini yezize wano nga avudde ebyo 28 yakubira essimu n'omuggyako naddamu nakubira November 13 n'omuggyako aki wali omuggyako naye kati gwe tunuulira missed call 12 actually you blocked her. This is kati soko tunule nkuwe neno ezo missed call 12 tulabanga katuuno kuva 13 nkyalo nalina kuva 13 kayalina kyagamba anti kankugambe zino missed call meka zigamba abantu zino 5 lunaku lumu zino 5 zino 3 ziri 12 gundi oba okuba simu kyekyo boy ate nga tokuba ku simu emu zonna ozikubako anti oli kati aba mukyalawo paka kewamuzaalamu omwana omanyi mumugera ne mulowooza nti kasi omuntu omugjamu ekiwanga zema wange bamutera ku lisiti y'abannamwandu nga yawukana ne taata wange emyaka gyemmazenga olaba kiri kyobadde ombuza Saimu bwe ngamba bombuza mukunja ate kyekyabaawo nga omuwala akuzaaliddeyo ne ka bebi ate nga kikulu nnyo kubanga wuuno ogeza omwavoidinga mu buli wengezaako ennyo bwenjagala nkinnyonnyole abantu ngenda balaga oyo omuwala yaani omutuufu bo nga bavudde ku oyo gwe balabye anyumidde mu kamera ya Vicky kati ate we mubalaga ate bayinza omukyawe ennyo ate kyenneewala sisobola discussinga matters ez'omukyala omuntu eyatuuka ne kuleva empa omwana walayi ne Katonda abajja kumbonereza bubi n'ebyo n'ebyatuukawo nze ekyensuubira Rosette saali muntu mubi naawe okimanyi nali mubi kubira ku Rosette sinto basobola okukwata naye kakati lwaki tugenda mu ebyo kubira Rosette basobola okukwata kubira esimu wano 5 naye boy kubira Rosette basobola okukwata ngezaako okwewala ebintu bino kubira Rosette basobola okukwata esimu omwala akyayagala boy wange yatayogedde bireke saanyo mwana nkubuuzizza ku bya ddogo ku byaki ede saa mwana kubira Rosette tulabe namwe abali mu comment section musirike ayinza okitegeera nti tuli mu kamera aba comment section musirike ono yakowa essajja kale wadde ngamba nze mwana Sodomu uli yakowa essajja baleta kafenyere bugga lya RBC enambe tulaba omukazi yakowa. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. The subscriber you have called does no kati saawa eno tomanyi nti kati wiinaye kati alaba alina Vicky tofaayo kati alaba alina Vicky yawangudde ensi agamba mukunja tumusudde tofaayo
kale omukulu ono adde ali mu kumpa namba ya mama Bismarck yaganye nno yaganye okwogera omwana mu kamera kuba muto naye kasale tulaze ekifaananyi kye ebyo kati Viki yaba yamugambye akimanya mba nsobola omukubya ttanka gade tulaga mwana ekyo kimuuku ekyo my pressure gye baliko eyo kati yabatagazanze Loze baby Loze Anion lwaki tokwata simu ya bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula abakamanyi fest 2023 abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kyekiseera ekituufu mujje tutabagane mu bakamanyi fest ku lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu ku emu mu sitayiro yennyini ey'abakamanyi bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza Bundesliga La Liga Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe yawano ku butaka ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'abakamanyi tulima kuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate emmeeza ey'abantu abataano ya miliyoni 2 ya mukunja sigenda kikwata kati ekitegeeza sisobola nakwogerako naawe mukwano mbadde nkyali bize munko katono ngenda kubipinga ku namba yo naye yesigenda kwogera naye newe baddakiika emu sisobola kwogerako naawe mukwano yogerako kale oli otya munnange ndi bulungi oli otyeyo nange gye ndi munnange naye kaakati oba nsabukira sigenda kuddamu enjogera gye njogeramu nga mpulira njogera ninga oba seegwe gwe njogera nawe naye eddoboozi liryo kaakati nze agamba obutakkaanya bwaffe ensonga za Toto Dog oyo Bismarck enjukira nali njogedde naawe n'obuzibu obusembyeyo okutugwako n'otasobola kundaba nakunyonyola nti nali ku yunivasite lwaki ate obukambwe okozesa bungi ani ayogera nambe ono nze lino eddoboozi ekitegeeza tokyalimanyi nze kale nze nayogerako naawe nebiggwa nebiswa kubanga nze twayinza okwogerako naawe ng'omuntu oganye okumbuliriza kati bw'otambuliriza oliwuliriza taata wange oba mama wange anti kyembadde nkugamba nti appointment gye wansaba mukwano nennemerere nsooka okwetonda ku lwekyo nti yes wateekamu transport wo n'olinnya n'ojja e Kampala saakusiruwaza nali nina okumiitinga naye ate kaseera keekamu bayidawo kati nkyalina obusungu bungi ku mutima nze nga nze nkyalina obusungu bungi ku mutima bw'oba okwogera nange ojja kwogera nange ekiro anti kati mama Bismarck mpulira kiri bwe kiti kino mbadde nsaba okitegeere kubanga nze ommanye era ebbanga ly'obadde nange wensobeza nkugamba sori newankubadde nyinza oba byensobya bingi naye ate olusi sisobya mu kwagala ebyo byobadde onvuma olowooza mbadde sisuuli kakati tukole bwe tuti ojjukira Lozeti nti yadde naawo nnenya naye esimu gye nazembayo okukubira lwenva nga ku kampasi ng'oli mu tawuni ekifo mu wali olina okumiitingira ate nakikunyonyola tusobola miitinga mu tawuni tuba tetusobola miitinga mu ekifo nga kyekusike kati ate n'ogitwalanga mbuliriza lwaki tokkiriza nze okusaba kwange kwe nali nkusabye nako ne kuyitamu nga tumiitinga list mu kifo nga kya lukale netwogera ng'abantu nze mbadde nkugambyeko ng'omuntu okumala ebbanga ki ate ebbanga ddene naye kati ensisinkano eno Lozeti sikutya nti no oba oli mutemu kuba ebbanga lyembadde naawe sikulabyemu kya butemu era sobola kulowooleza nti oba osobola okumpa obutwa nejasi naawe ntegeera nti wemba ngambye nti tetumiitinga mu kifo okuva wenaagira singa gwe obadde ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa singa weti wamiitinga ku bintu byonna byenkukoledde anti okumiitinga
Lozi omulundi ogwasooka lwe walinnya nova mu kyalo n'ojja e Kampala nali ngenda ku meeting enkuba n'etonnya mukwano okijjukira nimba oba kyenjogera kituufu enkuba ye yannemesa okulaba nali sirinaawo zugu nga ninakozesa boda 5 then n'oddayo mu kyalo anti kati era jjajja oba olina omubuusa nti gyose era mmaliriza katono kuba kyemba njagala tukutule kale okkiriza kati nga bw'oyagala Rosette nzikirize ekikyo nze mbadde nsaba n'ekyange kikkirize tusobola omiitinga naye nga we are not for the nga tetusisinkana mu kifo kyekusifu tufune like kubanga nze nsubira ensonga zino zisobola okuggwa Rosette kati Rosette kyoyagala okugamba sirinayo kalungi ke nali nkoze mu bulamu bw'ottaano newankubadde naawe nze interview yange gye naakoze bwe bwatuulidde bulungi nakugambye olina ebirungi bingi byonkoledde kati mu interview olowooza bagenda tuyamba oba bagenda tusunga awo simanye kuba kakati gwe wondaba Rosette kale abantu bandibagaye byonna naye ogamba nti n'okuloga n'enkuloga kuba kati oba ebintu ebyo ebyaliwo ttaano anti kati yes nsobola oba nga nakuloga ng'oluusi laavu ye yantuusaawo okumala ebbanga ki Lozi kyogamba teriyo basajja abantu abaagalana tebeerogaamu nga laavu esuuse era omuntu aloga munne lwa mukwano obadde okisusiza ng'eddogoli no olowooza Rosette abakazi bonna abagenda ne bafuuwa emmindi ne beeraguza gw'oyagala ogamba nti no baloga basajja baabwe nga tebabaagala mbadde manyi laavu ye batuusa ku ekyo ki ekibatuusa ku ekyo kati tukole bwe tuti kale tukole bwe tuti nga tumaliriza Lozi waliwo ekintu kye mbadde saagala kwogera muganda wange Lozi wagamba ku nsonga abazadde omanyi ne bazadde bo nabo batukozesaamu ensobi Lozi kati woba ogamba nti n'omwana ono atulemye okulabirira waŋŋamba tuzaale n'enkunyonyola tujja kuzaala kati wabanga n'omu atulemeredde Lozi tusooke tukube tooki ng'abantu abakulu ono gw'oyagala tuzaale tugenda muliisa kibboyi naawe ntunulira Lozi kati tube bantu bakulu ate kiki kati oyagala kuŋŋamba nti byonna oyagala kubyerabira kyonna kye waŋŋamba maama yagamba ŋŋamba kino mbuliro oba nkuwayiriza ŋŋamba bagamba omwana tasobola beerawo ng'ali yekka nga wamuzaala omu mutaata nange okuzaala nkwagala nze nsinga okwagala obba n'abaana abangi nawe ekirungi okimanyi tokimanyi naye kati Lozi nze kyogamba maama we yanzaala tetwabeerawo nga tetuli bangi kale ekyokuzaala tukigeza naye Lozi nze kyendowoozaamu tetusobola sooka ne tukuba pulaani ne twebuuzamu ne tugamba onoomuwa aba atandise otuleebuukanya mpaka mu mawulire n'ogamba nti no tafuna buyambi bwe yeetaaga obumala era nange nkiraba nti buyinza oba kati kyekyo kyendi okugamba kati maliriza tu nsoke maliriza ne jjajja gyobuka yantaliddeko ali wano anti kyetuli omumaliriza bwe tuba onoomu ng'olabira ddala obuyambi ekituufu tebuvaayo nga bwe tukyetaaga nange nkiraba kubanga olunda embizzi emu ekulemye okulabirira ate n'ogulirako obubizzi obulala 3 n'embwa okitegeera abalala nga bafuna ebyokulya eyo si point gyolina okuŋŋamba abalala nga bafuna ebyo esi gadwa ola musawo eyo si point gyolina okuŋŋamba musawo abalala ebizibu byange byonna n'owuliriza si kyekyo nenkugamba buli kimu ekintukako n'owuliriza kati lwaki abalala bo tibali anti kati olaba laba ebya kingishu nze nagambye ekirumya abantu omutwe kati kasaimo otandise okutereera nakugambye kingishiba agenda kundeeterera aleese ebizibu bingi Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 nga yofuna proti eyina ekyapa Crystal Clearance Car Forwarding Clearance and Car Forwarding Limited bakutikira emmotoka okuva e Japan netuka e Mombasa ne bakiriyalinga omusolo gwa URA bakugulire bakutumiza emmotoka n'ogigula okuva eri okugigula okuva eri bakikola bakyusa number plates n'ebirala bingi nnyo details ku simu zibeera ku screen zibeerako King Saha mu biseera ebyo concert
agenda kubeera awo ku Hotel Africana ku Friday ya week eno 5,2 ne table ya bukadde 3 Rosemary Beddings ogenda basanka swing akava ku bitaala boti ngagende namungona bakutegeeza ngenda ofuna ebyo mu kisenge byonna nga wobyetaaga Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango twalayo omwana so njagala na Brain Parents batuwe basale omwana mukunja asome Golden Calabash gwa directing Uncle John Sega guli ku National Theatre kutandika na kuzomeza 23 ku Christmas 10,000 tutandika na red carpeting na kuzomeza 23 kakati kati Simon nga tonagenda esimu tugikubye tubiwulidde otandise okutegeera obuzibu bwe buva obeera okyalemeddeyo ngoba omusetinze ate setting baby w'omwana olabye ebbanga lyemaze nga soogera naye kusa ekirungi njikuwadde ongambye kankugambe omukyala era kino nkyetunda nja kimwetondera yadde nze nadde sala bintu ebyo kujja eno yalinya neyeteekamu katipiika 5 najja n'abeera awo mu city nga ndi ku university awo wali osuubiza omuwaako ye namugamba tusisinkane mu kifo nga waliwo abantu yayagala watali bantu oli musiru mukunja oli mwana muto wakiweesiriwazi kati Simon ne kadoga akamu katulemye gwani agamba nti akaboozi kaba kakuzaala buli kaseera gwe ono temumugamba mazima ko omukazi azze mu kamera akuswazizza olwa sex obusexi waki wa mukazi sex Simon nabonabona nnyo n'abakazi kambeere no ne King Shiba 5 nina ensonga zange Simon jashiba mugaboozi go jashiba omukazi ayagala sex just nze Simon let me for the telling you the truth abantu banvuma ne yagala ekivubuka n'omulaba alinga ategeera naye omuvubuka tategeera abeera na mulalu gwe yeesibyeko boy nina ensonga njagala ekintu ekimpummuza natu navuga ogwokubiri n'akomawo enkuba yali tetonyanze ne mugambe eno gye tuli enkuba etonya boyi betonya lunaku lulamba n'asiba era nejjusa bwe tuyogera n'omukyala omwana tumufunire essomero anti nze ngene we tunaafunira omwana essomero obuzibu omwana akozesebwa nga mmandu lwabayagamu banaamaanyi kati omukazi era abawala abo abatonotono abo mwaba beepikira mujja bawulira boyi basebole bannyabo viki omuwa bigambo kinga tumaliriza Uncle Vicky wange exclusive tubadde ba Luganda ebbanga lyonna nga tumaliriza nze nandyagadde okugamba nandirowoozezaamu bwe nti kale interview ey'amaanyi bwetyo ennungi bwetyo singa kale oba ndowooza nganze singa kale wakozeemu n'ogamba abantu nti twasobodde mu bibi byenkoze ebingi ku nsi ne King Shiba nasobodde omulobingira n'agula poloti kale oba singa naawe weetunuzzaamu kamera ale Vicky yakutuma okola emisango uliriza gwa ngambye empendowooza muwe obugambo kati buleke muwe akasembayo nze nandirowoozezaamu nti mu kulaga obubi bwamukunja kale naye wandifisizaawo obudde n'osooka ogamba abantu nti sente ze wanziba n'oyogera ze wabba Ashakama n'oyogera ze wabba Dina Media ng'otugamba otukolera ku YouTube ku nkomerero ya byonna Dina n'atabuka gwe n'ogenda n'ogula emmotoka empya Dina n'akukubira ng'ali ku kitanda nga Dina ali ku kitanda bulamu bwe bugenda nakugamba ku sente zenkubanja mpaayo wakiri emitwalo 10 n'omugamba emmotoka ye ekyabulako era n'ogula emmotoka n'oba nayo nze nandirowoozeza bwe nti amaanyi ago gooteekamu singa kale naye weetunuzzaamu kamera n'obuulira abantu nti wagano wa Dina sente ze wamubbako mukama n'amusaasira n'ava ku kitanda najja ewuwo mukazi wo ng'alaba mukazi munne agenda fiira mu ddwaliro mukazi wo n'akwata sente lwampaka n'aziwa Dina tuwa Walodi Media n'okomawo omukazi n'omutabukira n'omugoba n'amala ennaku 3 nga taliwo n'amala nadda naye ng'ekikunyiizizza mukazi wo kukwata sente n'akugamba Dina bulijjo omukozesa musasule sente ze ebyo naawe wanditudde mu kamera naawe n'obiraga ensi what am I for the saying of the ending nti bw'oba tonnalaga bibi byaffe mwe mwenna abantu abalaga ffe obubi bwaffe naawe funayo akadde abantu naawe obalageko ku bubi bwo jasi kyenyinza okugamba naye nze sikulinaako tabbu 5 ewaka ekyaliyo ekibanja eyo mu kyalo ebukunja Kampala w'omunnemesa nze sigenda wakana nnyo ng'aliyo enisikini wonnemya Kampala ngenda kukkirira boyi nnime so byebyo boyi kale abapartners baffe bonna nga tubayisa mu shows zino mugende mubawagire ate tusobole okusigala nga tukola nga wetukola kale eno esaimu official nze saimu